Abantu ba zone 9 bw'amutu bamusazeewo kunzita. Jajja, tukusaba n'obuwombeefu otuyambe jjajja Kikunge. Abantu baffe bewabuzizza obakomyewo naye mbutuufu ku zone 9 kuno kwolaba jjajja. Ffenna emitima myennyamivu nga bw'otulaba wano. Jjajja kyekituleese. Mbalaba emitima gibeewanise, mulindirira okumanya ki ekiddako. Ye jjajja, naye ekyo kye mwakalaba kikyali kituuza. Jjajja, kiki kyogezaako okugamba? Jjajja, tukusaba busabi otusonyiwe. Abaana b'abantu abaazikibwa mu ettaka ly'ababikka bakomewo. Ne jjajja, abantu bennyamivu bonna ku kitundu kino. Tuyambe buyambi. Abantu b'oku zone 9 muli bantu bazibu nnyo, muli bannankwe, muli bannanfuusi. Mwetaaga mwenna ne musaanawo ne watasigalawo muntu n'omu. Mwaddira ebyobuwangwa eby'ennono byonna ne mubisaanyaawo. Gwokola mulimu ki? Kona amanyita. Gwokola mulimu ki? Nze jjajja. Jjajja ntunda bunyeebwa. Kati mukimanye okuva n'olwaleero nti mu mbuga ya jjajja Kikunge tebalimbiramu. Era mwenna nsobola obbabuzaawo essaawa eno. Jjajja ate tukoze ki jjajja? Ffenna ate kati kyekitulese mu mbuga yo. Kyekitulese ate naffe yagala tukola bw'otyo jjajja. Jjajja tuzze kwetonda bwetonzi ate kiki? Tekisoboka. Nange jjajja totutta. Tukwegayiridde bwegayirizi. Anamwe oli omulenzi ali wakati mumai. Kabula bannange Sara. Kati ki ekisesaawo?
Nzoyo muvubuka ndaba mulabe kuno ku kyalo. Kati ekyo kibadde kisesa. Nze simumanyi. Sara nange omulenzi simumanyi. Naye ndowooza Sara omulenzi akubye. Bawala bannange. Gwe kiki otalabaawo? Omulenzi abadde wakati. Owa wakati gwe ngamba. Kale ekituufu. Bw'omulaba alaba. Yo muvubuka mulungi. Kyo kituufu mulungi. Era omuntu n'waba talaba awunyiriza. Naye ate okubanga agambye omulenzi mulungi oyo. Omulenzi si mulungi. Toyina kyomanyi. Toyina kyomanyi. Sirika. Omulenzi naye mulungi. Sara neba naye Sara ne Magi tuyina okugenda. Kyo kituufu naye ze Sara abadde anyumidde tugende. Naawe obirabye. Negenda batopiki nampe. Belinda tugenda jamba rema. Gwe okuba mayinja. Kituufu jjajja nkuba mayinja. Gwe oli muvubi. Gwe oli mwoki w'amanda. Jjajja kye kituufu nze amanda. Era ne guli omuti omunene gwagaana. Abantu b'oku zone 9 kati kino mukimanye okuva n'olwaleero nti emisambwa minyiivu. Musobola mutya okugenda ku nsozi ne mutandika okusokonkola y'amayinja gonna ne mugatunda nga mugaguza abantu b'oku zone 9 olw'okuba mwe mwagala ebyenfuna ne mutuuka n'okugenda ku njazi ez'emisambwa ne muzaasa ne muzikubamu amayinja. Mulowooza emisambwa gyo gigenda kubeerawo nga gibatunuulidde. Gwe n'ogenda mu nnyanja n'otandika okuvuba buli kamu okuva kamukene akayamba obwennyanja obuto olaba mugenda ne ku bizinga eby'emisambwa bye mumanyi nti ddala temulina kubituukako ne muteekawo amaato nga siteegi z'amaato gammwe olw'okuba mwenoonyeza ssente. Gwe wakkirira mu kibira n'otema buli muti oba muto oba mukulu tofaayo olw'okuba oyagala okwokya amanda okutandika okutunza abantu b'oku zone 9 ogaggawala ofune ssente. Olaba weerijja ne ku miti gy'emisambwa. Jjajja gwagaana. Bukyobeerawo towuliranga ko wabaga mati ogwo omuti tegukwatwako. Nze kale nno nsonyiwa abo ne b'obakola byonna by'oyagala jjajja. Nze nsonyiwa. Jjajja nze omuti ogwagaana naguleka. Kale n'olwo tewali mbeera yonna emisambwa kwe giyinza kuyimirira okubasaasira. Kati ddembe lyammwe okwerondako ani asooka okubuzibwawo. Jjajja kubuulira tuli wano. Beebo. Nze ondaba. Beebo. Sente zonna wazimalawo zonna zaggwawo jjajja sikyalina ssente. Sikyalina ssente owulidde. Jjajja twala abo. bwe kibanga bwe kityo jjajja tusaba kisonyiwo. Wabanga waliwo byonna byonna ebyasoba tuyambe buyambi otuddiza abantu baffe. Ekirala temulinawo mugenda kuziikibwa. Yensonga lwaki emisambwa gibabuzaawo. Mwakakkana ku malaalo g'abajjajja mmwe ne mugakkakkanako ne mugatunda nga mugaguza bakyeruppe. Kati mwe mulowooza bwe munaafa muziikibwewa. Bagamba Sebusiru bwa Njoka. Utanyinizo jjajja. Era bw'oyo. Kati mwena mugenda kufa mugwewo. Ono. Kyonna ky'onootusaba tuli beeteekefu okukikomyawo oba okukikuwa tulabe ng'ekyalo kino kitereera abantu abaabulira mu ttaka bonna basobola okukomawo. Musigaze omukisa gumu. Bwe muba munaasonyiyibwa emisambwa jjajja mulina okukkiriza omutango jjajja Kikonge gwagenda obbagamba bwe munaatuukiriza kano akawaayiro olwo emisambwa gisobola obbaddiramu. Naye singa munaalemererwa mwena mugenda saanyizibwawo. Muli beetegefu okukkiriza emisambwa kye zaagala. Weewaawo jjajja. Okkiriza jjajja. Nze nzikiriza. Nzikiriza jjajja. Munaatuukiriza obweyamu. Byonna jjajja nze ngenda bikola byonna nga banaaba babigambye. Kaakati mumpulire bulungi. Mwenna bensatule nga bwe muyimiriddeko okubuzibwa emisango mu zone 9.
mugenda muleete ente wano ku mbuga ya Kikonge nga ya bbulu. Jajja ente ya bbulu tugenda jijjawa. Ente nga ya bbulu ng'ate erina amalibu ng'ate etunuza ndali. Kati mbagirawo munviire emisambwa binyiivu. Kama Katonda wange lwaki nze Miriya omwana wange omubwati gwe nnina mu nsi Mukama gwe wali wampa. Naima Wangi wakimanyi nkwagala nnyo. era yabulidde mu ttaka ettaka lyamumize nkole ntya nze bannange. N'omwami wange naye gye yalaze semulaba ne bwakomawo kumpa mawulire gonna agagamba nti omwana bamuzudde. Bannange nze ndabye kale nabamenyeka n'ebintu bino ebintu yabadde abyoza maama wange. Kale ate naakola ki? Mukama onkubye omuggo, onkubye omuggo maama. Nemirimu asooka nkufunirawo okutuula mukazi munnange. Ngira otuulirako awo akayingira okuleeta omukeeka sigalina. Omwami wange maama, omwami wange maama, omwami wange maama, omwami wange. Mukama Katonda, Miriya munnange, omwami wange takali mumize. Miriya omwami wange, omwami wange munnange, naye omwami wange. Mukazi munnange, madesize ngera ugambire ku mwami wo ngereke wadde Kikonge begayirireko tulaba abantu baffe badda. Namirimu nkubuulire omwami wange agenze dda ne mukulu Solomoni ne Mazinga nendaba tebakomawo maga nzobedda bwenti. Nasirabayo wadde omulema ajja kumpa mawulire wadde wendali nze gwalaba byampweddeko dda. Naye tugume osanga banaakomawo ne batubuulira nti abantu baffe babazudde. Miriya munnange twandigumye. Ola munnange nagumirawo maama nze nagumirawo kyeguma akazi tewe ebintu bino wali kyakola mukazi munnange. Naye munnange mukazi munnange temade nkugamba wategedde otya? Namirimu nabadde ndi wano ng'omwana yakaleeta ebidomola by'amazzi ebyo byolaba. Bwe yazzeeyo bwe namutumye muwogo ogenda okukima emiwogo eri wansi eri. Nabadde ndi wano nga mpulira nduulu okubuuza enduulu yaki nti omwana wange ettaka limumize maama. Nange wategedde otya? Nabadde ndi awo munnange nyawo nina byenkolakula yandesaawo manyawo abantu bajja bakuba enduulu n'emisinde mingi ti omwami wange ettaka limulidde. Kintu musajja kiruma nyonya Kikonge ntwalidde omusajja.
antwalidde omusajja munnange namirimu tugume ekira twegumyagumya ate tunakola ki ekyokukola tewali magasi gampedde muto munnange sibitegeera omwana wange omwana omubwati nze gwalaba ngamba siriddamu kuzaala yali chansi gye nali nfunye daba bwe ngenda okufuuka omugumba wo ku kyalo zooni 9 mukama katonda wandinsaasidde omwana wange n'akomawo Mwami wange naye kino ekiwuma kikuba biki ebintu bya muzeeyi nno n'abisobola anti kifuwa kyalo wano mwabbira abantu ate kubabba ki oluusi baba bamuloopedde nababuza evidence ne babireeta tobiraba waliwo nekikirieta bino byonna kitoto bino byonna ebya muzeeyi tojja bisobola nze wano sijja kujjawo twala eri naawe kati bino nabyo nga bikugaana okujja abakulembeze nabo bamanyi bwe batyo babeera naye kituufu naye lindako muganda wo gyali richard muleseyo waka naye butuufu richard yeefudde ki abadde ki richard wano ku zone 9 yeefudde ki bannaaye kiki mbulira lindako okimanyi buli mukazi ali wano mu zone 9 girlfriend wa richard buli kawala girlfriend wa richard girlfriend ekyasinze okunnuma omanyi kiri ekikazi ekikadde simanyanga Annette bannaaye nawe no richard omuwala nabuwalanyi kati no nkubulire richard akwana Annette ekikazi ekikulu richard owange waffe iye oyo omukazi gwempya nti yafiirwako nebbaawe richard ayagala abakazi ekitooke ne bwokyambaza sikaati akigwira wabula richard yasusse abo nno abawala naye ate ono omukazi n'abawala bangi tayinza funamu omu ereka nkubuuza ate gwe ne richard toddangamu kuŋŋamba nosensi wekisiru kati nga nze richard oli mwagaza ki toddangamu kuŋŋamba nosensi oyo richard muganda wate gwe oli mukwano gwange just njogerako boogezi kanzireyo waka ndabe richard ono naye bambi nsanyusa okujja kinsusseeko nnyo kuyo omukazi oyo simanyi nakumanya bayi kale bambi obale kujja kundabako bambi nsanyusa ekibeezi kale John, what's up? Soka muyimiremu. Nayo. Soko muyimiremu. Ne mukimanyi kana akasiru kabadde katuzanyira ku bwongo. Ekyo badde okimanyi. Kituufu. Muyimirira otya maaso g'abanno n'ogamba nti muleete ente ya bbulu simanye ente eyina amalibu. Sina kindi kubeera nga kabadde kamanyiira nze. Weefuula obulingiririza ewala. Nze nakalabye. Mwena nga muli awo musitamiza obutama muwulirisa golowooza nti no kugambye kabadde kabulako katono okusaba amaziga g'ensiri naye nga wali ogalabyeko kinaye kasajja gwe naga tuvuma buvuma kakati wamma ekiriwo tukole bwe tuti omusajja ono omulaba kuno ku zone 9 si yasinga amagezi si ye musawo yekka tunoonya omusawo omuki tunoonya omusawo omulala tokayana na byabasawo nange kennyini kuno ku kyalo ndi mukunama enkunama njakka kunamira kafazayi kagwe eddalu njakka kunamira omanyi aha bimwogedde bigambi wulidde